councillors to go to the tent. Then I'm going to give you time and listen to you. No, when we are handling, they will be here. We shall, in order to have an issue, go back, please. We shall handle. Is that what we have agreed? My really humble opinion that what has happened, if you will go ahead and pronounce him as the person who has won, you have actually promoted throughout. That one I must really admit and say. I wasn't supposed to come here. I was just going to sit somewhere and listen. But I thought, let me watch this process from the very beginning to the very end. And that is what brought me here, to be a witness. But what I have witnessed is an outright fraud on the part of my brother. Because you can see on average, somebody gets maybe 25, okay, like me, you get 25 here, you get 30, you get 70, but you can't shoot like 500, we just selected areas, you know. It's a point of concern. I hope you actually seriously do something about it, or work with us to do something about it. Thank you very much. How are we harmonizing? We're going and you have our talent center, you have already talent for what you want to do. Totally. Okay. In that chair. With their actions, they don't put those actions for electoral commission. It's individual liability. Their decision they stand the feet themselves. So that's why I'm saying, before they leave, they will be electoral commission. Once when they come to them, their decisions, because they are the minority people at polling stations, they stand the decision. Once they pay the signature on the DRA form, they own. Because they don't know if you can tell what happened. So that's why we encourage them. Once we get a decision, let's make it. Standing and tell us his opinion whether you actually could, because they would have just done it for him. I wish we could use your powers to invite him so he can give us an opinion on what he really could what we are telling it will also make your office. You know that this is how I want to you cannot know when it has been you know like what happened with the iron sheet. Somebody finds them in the compound and you don't know how they got in. So I don't know what uses a rubber and water whitewashed. Yes, like police station, any single one. He's here. After elections, he started celebrating, saying, regardless of how many votes I've got, I will be declared. They said that in joining hands with the lady whom you attempted to declare,
Mr. Trubert, you're going to cause bloodshed in our villages. When we left there, the community is celebrating our wins. We had a landslide win. I want this man with, these are the DR forms, with a margin of 336 votes. I knew he was going to be the next to be declared because they have a clique, as you see them here. Mr. Trubert, when I entered here, there is something that you did which was good. Following DR form per DR form. These mayors are having it. As councillors, we don't have that chance. Where are those results? I was an eyewitness. I was there in the campaigns yesterday. I was a candidate. That lady is my female councillor. I was so much surprised to hear you read that lady. It is very unfair. We go through a lot. Campaigns are very hectic. We have done a lot of things. For us, we don't rig, we don't cheat, we do everything the right way. It is very unfair, Mr. Trubert. You're facilitating murder. People are going to kill each other. We are neighbors. How are you going to be looking at each other when you dare this man, dare the other woman without any basis? Mr. Trubert, we kindly request you, let this verify the DR forms. Where are those results? We have them here. Mr. Trubert, twetoloddwa abapoliisi abali mu leeya tetubagana bapoliisi naye bwe tubanga tuleeta ensonga zaffe ku mmeeza yo bwenga owakakiiko k'ebyokulonda lwaki abantu bano batukwata n'amaanyi nsaba ekintu kimu tukkirizibwe okuleeta DR fomu ku mmeeza yo okompyalinga abantu abakola ki abawangudde abatuufu nabano bennyini abazira bano betwawandi nabano betwawangudde abalwanza balete DR fomu bwenga owakakiiko naye omuntu wasituka noyita omuntu atawangudde omuntu najja ku mmeeza bamukwata bukwasi nga bamufulumya tusaba ekintu kimu amazima gabeerewo kubanga n'akakiiko k'ebyokulonda kabeere kamazima na bwenkanya tuweebwe obudde tujje ku mmeeza yo ntebolinga DR foomu zange zino nga bwe bazimpadde n'omuntu gw'osoma gw'olangirira nti no yalisinze naye ntebolinga naawe oleete tukompeyalinga tunonze omuntu omuntu akoze eki kubanga tulina sente zigendagenda mu kooti kuwawaabira naye gwe ng'otudde mu ntebe yeeyo okyasobola okusaavinga eggwanga lino ne tufuna amazima ne tubanga abakulembeze abalondeddwa wansi mu butuufu abantu bafuna okuwangula kwabwe okutuufu ng'otudde mu ntebe yeeyo nkusaba ow'ekitiibwa abakulu bano abatudde wano abasirikale tetubagana kubeerawo naye tebatukwata nga tujja kuki ku mmeeza yo kubanga yeggwe saawa zino yeggwatwala ewantu waneeno tetugenda complaininga walala batulonze DR fomu zonna tuzirina nsaba tujje ku mmeeza nga abasukulu bano tebatukutte gwe kennyini osale waani awangudde bano abagamba nti bawangudde balete DR fomu okompeyalinge olangirira neyanziza nnyo neyanze I want to pray for civility when we are here. Long time we pray for your civility. If there is an issue, nze Sserunkuma John Bosco Kana Kambata neyawanasa na municipality yalondeddwa. Olunaku lwa leero twabadde wano okuva ejjo olunaku lw'ejjo kwabadde kulonda nga lwe balonze bammeeya abali ku mutendera gwange. Tetulina kubuusabuusa abantu b'e Nansana batuwadde obululu. Abantu b'e Nansana batuwadde obululu obwera ddala emitwalo 2.5. Amidu Nsubugo w'NRM gwe bagezaako okuyisa mu kadiisa teyafunye bululu yadde. Wabula kye bakoze ejjo batandise oteteganya result mu Tale Center gye tumaze ebbanga nga twekubira endulu nti gyeri bagikola Nansana ba DC n'abalala. Bwe batuuka eyo ne batandika okugattirira ekyomukisa omulungi wetuuse wamwa Mutolubati leero. Ne tuchallenginga byasoma nga tulina evidence eya DR forms aba agenti baffe. Era bwe tugenze ne tucomplaininga nga atandise osoma ebitakwatagana e Busukuma, atandise osoma ebitakwatagana e Nabweru, n'asoma ebitakwatagana Nansana tetumulinze ejjimalayo. Tumugamba nedda bino fojjale tusobola muleka genda maaso. Tukusaba odire mu dalum process
tubadde tukyali awo nga bakansala bonna abanuupu abawangudde n'obuwanguzi bwabwe n'obukakafu bwe balina okuviira ddala ku polling stations ng'ate bwe babayita ng'ate n'abenaalemu abatawangudde bwe bavuddeyo ku ground nga bakonfamize nti bawangudde ng'ate nabo babali mabega kyokka asoma agenda otutuuka osoma nga results ziraga nti ate ono ali emabega atalina bukakafu nti ate gwe basoma ng'omuwanguzi. So ekyo kireeseewo embeera endala ewaliriza mwami Tolbert okuwummuza Nansana ebbali n'agamba nti agenda kusaba extraction Nansana eddibwemu okubalibwa era ndowooza nti ffe tuddayo kuba yatugambye nti abekkira bwe bavaayo Nansana gyagenda okuddamu okuyita. Twagala kubasaba bannange batuwe obuwanguzi bwaffe batuwe obwenkanya akalulu twakawangudde Nansana yonna tewaliyo polling station mu Nansana polling station 466 nga Saji wangudde zikola Nansana municipality kawabeere Busukuma kawabeere Gombe kawabeere Nabweru kawabeere Nansana division. So neewuunya lwaki bino byonna biri okugenda mu maaso. Eri banakira kubakolera mazima genyini bacandidates banange bakimanyi nti abasinga okukola ate ze n'omutima ogukola embeera yonna ngenda kuweereza banakira tubeeko byetutusambukira municipality era nebaza bampakidde n'abatampagidde wamu era tulina obuvunanyizibwa kukira municipality era tujja kukolera wamu aba banakira municipality efuuka ey'ettendo. Waliwo ababusoboseddwa obuwanguzi bw'empanga bagamba obayiseemu obuwanguzi buli kimu bakibuusabuusa kiraba ne Kain yabuusabuusa taata we ku Abe byasalawo weewaawo waliwo ebitageze bulungi ku saidi zombi naye tulina emitenda gye tusobola okuyitamu okulaba nga ensonga zaffe zikola ki zigonjoola. Ze bannange mbasaba bayite mu mitendera miki emituufu naye ekisinga obukulu kati kuweereza banakira nze ndi mukulembeze mu kira era mpeereza bamanye enkola yange tebagibuusabuusa. naye mmere abaddeko agamba nti ondamu emivuyo mingi naddala mu by'ettaka ekyo kyogenda kyewalo sibeera nko mu muvuyo gw'ettaka lyonna era bw'abanga abyogedde ago mawulire gyendi omusajja sirina tabu na muntu yenna ogambe waliwo ebitagenze ebirungi ku saidi zo bibalwamu omuwendo kumpi omukanda 35 naye mbadde mugumiikiriza nnyo ne wiiki ewedde billboard zange baazisala abantu abo bennyini Katonda poliisi negayire nkoleki nzikirize babakwate ngamba nedda tukireke. Olunaku lwajja mu kalulu batadde obubinja bw'abavubuka mu bifo ebyenjawulo okuba ba agenti baffe babaggyeko ki byala forms era bakikoze bakubye n'abaisi abaisi efemu gye byagweredde nga dyala form tukubye bukubi bifaananyi n'ebirala ntubigumira okiraba emirembe gisinga ebirala byonna kukyali wajja babyeyo bijjala form ku Nambushirayi Buwate those places babyeyo dyala forms Ntebe kubanga kino kiragira ddala abantu kye basazeewo ekirungi olulo tewali kyakwekwasa machine bazikozesezza abantu ne bavaayo ne balonda tewali kyekiganye era tusima Katonda n'abantu b'entebe olw'obuvunaanyizibwa bwatuwadde tubasuubiza nti tetugenda baswaza tugenda kukola era ekibuga kyaffe twongere kikulaakulanye bulungi nnyo ebifo byonna tubitutte era tukyeyongerayo kiragira ddala nti bannantebe mulundi guno basaze okwesiga NRM n'okulaba nti enkola yaffe ey'okutambuza ebintu era ey'okukulaakulanya ekitundu bagyagadde era bagala kukolagana naffe so ngaba ne NRM tubasuubiza nti tetugenda baswaza era tugenda bakolera okulaba nti entebe ekulaakula. Omukulembeze w'eggwanga yakkiriziganya nange nti ekibira sikyakusalawo abantu tebalina kitwala era n'asazaamu ebyapa byonna ebirimu era njagala kubakakasa leero abatuwuliriza n'abatulaba nti ekyo tugenda kisimbako nnyo essira ekyo ekibira sikyakutunda sikyakutwalibwa era ebyapa ebyo nze kennyini nja kugoberera paka nga babisazizaamu tewali muntu gwe tugenda kkiriza kutta butonde bwansi yagoba bibye nga bwayagala. The role of an agent or usually candidate to have a DRR form
is that at the end of the tally, if there is any question, you verify with what you have and you follow the procedure that is laid out in the law if you want to correct anything. So the tally is not a place of correcting the wrongs on the other forms. Are we together on that one? So your duty is, once you have been declared or you have not been declared, is to ask for the declaration. Then you can compare with what you have and you proceed accordingly. Wambo Playground 8 Kiss, Regina 28, Richard 1, Chizito 17, Joseph 0, Serunkuma 49. The end, when you have added the entire municipality, but they will be reading every division, starting with the chairperson, then the councillors. If you raise a complaint and you say the political complaint has risen, and you put that process aside, so that we can have time to interact further. Are we together? We move on with those who have no issues, people go, then for us we have more time to internalize. Are we together on that page? So, because as you all know, as a returning officer, I receive results. True, every candidate has a copy. Some may not have. But the issue of comparison is correct. So once I base on those DRA forms, which I have here, to get the winning. But if you have an issue, raise it and say, "Oh, let us analyze that." Then we put aside that, we proceed with the rest, then we shall have time to handle that issue. Are we together? So please, let's be calm, let's be patient. Everyone's complaint will be addressed. Everyone's complaint will be addressed. Please, you wait, the commission will communicate to us. Our ballot paper had an issue. Start handling our problems. Are we together, neighbors? For chairman, you can remain. I'm going to handle you so that they can give you time. Are we together? Wait.